Omanyiye analyst wange ow'Ekawala bamuyita Waswa. Soko oyanjula bakulaba. Menya ne dobozi Waswa. Soko tambuleko ko nga otunyonnyola lwaki bana abayimbi bana abakulu bano ba Papa Mesach ebivulu byawe bijjula. Matha Mukisa najja n'afuna abantu 10. Soko jjo jangu sebo tula omanyi kibanda bakibanda ate ngenda kwetera alien skin kamaso go kwata kan kakwate mudakika 30 second ate noko oli ku TV yasesonga twaba tuzogere ku ngabo zidi kitufu so jangu amusiza 5 wange wagira Matha Mukisa odi ekivulu kyabasanyite mugbamu baba yakikubye kakati kiyawo kugamba lwaki Mesach yakikubye nnyo tuka ne baguba n'abantu nga ticket ordinary omwava alinga omwavu wa mitwalo 10 abantu ne baguba ku saa 12 ati kakati ensonga eyo experience nga y'amaanyi nyinshi n'umuzeeyi Papa Mesach ekintu akikubye ebbanga ddene so ekyo kintu abadde tukisuubira nga ffe abamumanyi muzeeyi wakazi bakati gwanga aliwadde ekimana mu kuyimba si musajja wa ntabo so omuntu aba n'ensonga nyingi nnyo lwaki asobola okujja okola ki okulaba Mesach Ssemakula nga si kuyimba kokka si kuyimba kokka bingi byazaakolera abaana byazaakolera abantu abayimbi era obabuuza bonna bamuyina mu buli kyova olaba asika kitegese yabadde nga ggwanga mujje teri yasigaddeyo ate nga abadde ku Serena so olaba tiketi zaaweddewo mangu nnyo ate nga zabadde za bbeeyi ordinary nga ya mitwalo 10 tebo ya milioni 3 kati ebyo nze nga nze omuntu omu titwinkanga lwansonga nti mbamumanyi kisobola okubeerawo nze Papa Mesach waba aseetinze wali kuba kubuuga okusinza ku mbeera y'abantu gy'abakwasaganyamu n'ebbanga lyamaze mu kisaawe kya music yakubye ennyimba ze kubadde eri first aid yajjaawo akubekwemu abavuzi banze ayina kayimba ke yakubye moment gye njukirako abalabi temusobola kundaba face nze ndi cameraman omukuukuutivu sina kulabika si kirungi era kweraba yakuba first aid nekye njukira ku first aid moment gye njukira maama wange yali anywa kenge kabeera akedda akajukira kabeero nga akanywawo nga akawuliza nagamba kana akayimba yekayimba nze ke yankubidde n'enkaaba n'amaziga ndeka kituufu so kati ayo music atambula kyobula kati nze essaawa zino wadde nti nnyimba zino empya nzaagala ate njagala ziri ez'eddala olaba basojja wange alina skin bakubira ekibako nayo n'okiwulira nga kyekyo ndawuliza kayimba kyali alina skin yali ayimbye ak'amakulu twogera mu boogezi kati alina skin oyimba bwakubye bwamakulu bungi ennyimba ze ezisinga zonna zirimu misa nze mpayo message y'emu ku nnyimba zali akubye luyimba lumu mwayiseeko dda kamakulu ekigambo twayiseeko dda tekitegeeza mbu tukubiddwa ffe temulina kye mutugamba ekigambo twayiseeko dda kitegeeza bingi nnyo naye kati nga ffe mbalasita era oba otusanze eno ewaffe era kituufu oba tulina kyotugamba kuba twayiseeko dda yoba otugamba kisobola kukola ki tegeerwa ensonga tuba mu mbeera eyo manyi buli kintu kiba n'obudde kyekyalina sikiri kyasingamu era buli kintu akiwa obudde oba kaseera kakuguluma kabaka ekyo bulaba gamba nze by'oŋŋamba oba tonsanze mu budde buno bwenkoleramu emirimu gyange embeera erisegeeza mba mu ssaawa ziri kubanga tuli mu kukaluma bakaivu ebeeramu kukaluma aye usegera sotukolaba yajjana tubirako akayimba twayiseeko dda akayimba kamanyi okawulira ng'okawadde obudde tosobola kutegeera nnyimba za minisiki nga toziwadde budde ate nga tomwagadde omuntu gw'otayagala tosobola mulaba nti alina ekirungi kyakola ki kyafulirandowooza so sijja kuddukanya yensikini omwagala mwogulako nyo kuba eseebu wange ngamba emu lwansonga nti annyimbira naye nga tubadde wanene ku Mesach Ssemakula first aid ako ekaaliwo naye nga ensonga eriwo eti ekya Matha Mukisa lwaki ekivulu kya Matha Mukisa tekyaliyo kyokka abantu ne bakulaga mbu ekya papa wiiki eddako Friday eddako tiketi ez'emitwalo 10 abantu babafulumyako ne wabweru nga bali abantu
nga lusanva bali wabweru be bagobye ejjo. Kitegeeza kiki ekyo? Ku papa ayimba bulungi nnyo, byamu akayimba kafaawo babize tofaawo ko byesiyadde ebimu binyuma bakali kamaanyi awo najja nakubawo yimba bwe naye nga akamukisa ekituufu yapapiyemu katugambe yapapiyemu nga badde akyalina ebbanga akyakkaatiriza abantu kwagati abantu kituufu abantu babalaba abayimbi bavaawo abamu bava mu Kampala kati n'okyalina ekikuba n'osooka oba nga okuŋŋaanya nnyo abantu tegeeza oba okyalina obbawa bako omuntu wakati mutasiimirawo ogenda mukubira kano mugambi ogenda kati asooka n'agatta kati ate ekyapapa kyo kyanjawulo bamisa ki aliwo okubeera yalina okubeerawo kubeera ekintu experience ye yakiruddemu yeri ebbanga newakeera ku maceeca n'agamba kati azzeemu otegeka wallahi bajja era bajja kyekinjawulo kati ono Mata Mukisa abadde akyali mukulu waswa kiva kuba producer bano abakaakati ebingoma bye bakuba bubi akikuba mwezi gumu ne kigira zino ennyimba z'abano abaana bano Bafikfa Maika Mudra Mata Mukisa Kyayiwenjayi wakizikuba omwezi gumu. Lwaki Mesach yakubanga ne Pademani okyamujjukira weebale nnyo ne gundi ne Dream Studio Ediyawe lwaki ezo gundi ebbiri ezo lwaki ennyimba oba ziteekamu kati owulya ka first aid n'ogamba kikino kakati ennyimba z'eddira ebiseera endowooza obijjukira kinganga bwe nagamba nti ate nga tewaliwo social media z'amaanyi kiringa kye bwe nagamba nti akasente k'ebiseera ebiri kalimu value ate akakati value ntono nnyo n'ensonga ogendako kasente ka Bank of Uganda ekituufu sente zaffe tunatunizoogerako kati mbeerageranyizaamu nti abayimbi ab'edda baayimbanga n'omukwano n'okwagala okiwulira ndowooza nga tissa ssente mbu kati ndimbemu n'ensuleyo gyosente yayimba kiri kyeyali awulira nti gwe kintu kyeyali awo ate kyali takiyimbisanga na mulimu akola ku bantu empeereza y'abantu muziki yali music munda muli nga y'omuntu kati ekiri waneeno wano jasinzirayo akakubanka kubye mudududududu kola alubamu tuyimba mu bigambo biri gacha kwa alubamu ngenda gifuna ate nga alubamu olina okuba nga olina ennyimba esukka mu 12 ona aluyimba lumu okuba yiiti kati ate kadugazika okubamu akayimba kamu segezo yagenda kwongera kakaddako yagala kasuka alubamu olina okukolayo ekivu tulya ndowooza tugenda kukola kivu tonaweza sibya papa kyobula mwalaba soja waffe FIFA kawempe n'embiro yamutuukako mu kusooka n'abuuka ate yagwamu maanyi akikuwa omwaka oguwedde ku Africana omwana so nono omwana kyesobola omusomera mu nti ekyo kyabaddewo wali nsonga kyoti abantu abakiwuliza bagenda wulira nga nkyogedde mu bulala naye omubanda yakoze ki yapapye mutu kyakola akyali ku TV ndi eno tukyakola kati so Mata Mukisa agulimu nga yo mwana muto akasente kakyaliwo ekitegeeza tumumazeemu maanyi akyasobola kikuba kuba ayimba bulungi bayirawe Mata Mukisa ayimba bulungi nnyo akyasobola okay papa leero ali Maria Fule Masaka ebivulu bino nga biri bisatu omundi gumu ate ndaba emyaka kwaye ejjo tawaddeko ffennaawo ng'amaze okuyimba ng'ennaawo ekeera ate emyaka ogiraba gigenderera tumusabire busabizi ssaala bugambo busembayo ankwaswa bugambo busembayo ku soja wange oyo soja so papa goyita soja omanyi kati ffe ebyo byonna tuzenge gye tugattamu amannya gaffe abacepe okitegeeza oba mu ekitiibwa kye bacepe soja bacepe ndowooza kati awo yamanyi olw'ensonga nti waba agendagenda Masaka jasinze kyeniraliikiridde kuba batugambye Masaka oluguudo lufu lwakoze eki naye nga nze ekyamisa kyokuma nti agenda kuba ne baba mugamba nti agenda kuba mwezi mulamba leero nenkya nalwo akisobola kuba yeyeye
temuli mu bikodi musimanyi kodi ye muyimbi w'ekyo kintu ate ayimba kulluka kyasobola okuba lunakubencana gasa mulina alina nga kamilikweza abasajja nga bobalaba kati abujobagattire basobola okuba lero nakubenca nakuba luli naye nga kyeŋŋamba yasize kyesabamu Masaka agenda kuba kigenda bakiri n'oluguudo olwozi nasinze okweraliikirira ly'okuba muyimbi waffe era wamalirize yakumye waffe Kampala naffe atuvimbisemu naffe ne kawala gyatuteeyo kasho. Okay. Amannya olina n'oba olina otumira amannya kuba olina kimulamu kyo ekyo kimulamu kyekyo nakulaba ne kimulamu kyali kyamaanyi akantu kano bajja kasala bakatambuze ku TikTok naye nga kiri bwe kiboyi kituufu kiri bwe kiti sigenda tumira nnyo bantu bangi nnyo jasingira tumira abantu mu Africa Amen. Ndi mukulembeze ow'amannyo kimanyi ndafugako wonna so sigenda tumira kinoomu naye nga gwensingira ate dasoja wange bwe oba omulabyeko mu ngambire Alien Skin International kabako ke yankubira ke njagala omumubuuza simanyi twabikola nga mpale okulaba eddina kati okulaba empale oba omulabyeko mugamba soja Rwanda gyali jakugwako sweta we kawala kimusoja